Nava gye baleko. Kale mukwano nawe gye baleko. Kale. Nava. Mwali. Mwali yakomyewo. Anzise. Ate si yayombera obwereere. Nava. Olowooza akomye osanga mmeka? Oba 11. Zaademu 11 awo. Fudenze. Nawe Nava weeyisa bubi. Nagambye waba yakadde onkooneko. Nze nakubidde essimu yo nga teyitamu. Ye ng'owunya omwenge simanya wazzeemu okunywa. Naawe leka okunywako ku mwenge nagwo musango. Nno naawe toyiga. Wano omusajja yakkuba katono akutte. Lwa kunywera mwenge mu nnyumba ye nga tokimanyi musiraamu. Kati wuuyo tokomye okwo otandise kuddala eti ate ng'owunya omwenge. Kati ku luno wanaakubattula ni gw'ogenda ennyo. Nava. Ky'olina omumanya okunywa ku bidde si musango. Ayi ky'olina omumanya Asani tayinza kuddamu kutteeko omukono gwe nagumu. Lwa nsonga namulalika nti waddamu okunkoonako kunnobera. Gayiwa olabika tomumanyi. Gwe kankwesonyiwa. Omuntu n'okonkona nga tewali akuggulira. Kyokka ng'oli mukazi muzito.
Yabaye. Tebayogera bakigala. Jesus. Click a sweetheart. Vale kuleta. Bene banayi ebibadde byange. Abasirikale kye batukola ku kkubo. Abasirikale batukwata. Era olumu olabanga nduddeyo. Yamunoonyezenga ku poliisi. Ebitusi byange. Ng'ontiisizza ki? Nego oyo tabaasaninga kuba mukyala we. Owulira enduulu. Alabika amutandise. Ataasana ebintu ebyo byamwentamya. Naye mugano omukazi muzito, omukazi abeera kati wulira. Tugendeyo tulabe. Hassan. Anyoni. Nze neighbor Junior. Muganda wange sooka ovulewo. Munywanyi, bino tojja kubisobola bya makaga nge. Kula oswala gusajja gwe bakola nga okuba omukazi ow'olubuto. Endala mazima muli obadde ofa ekyokunkuba tuukaano mukwana. Kati yogera ngali ku kizinda loboloza wali anaakutaasa. Okimanyi omukyalo oyo gw'okuba muzito. Watyanga omukubi olubuto ne luvaamu. Munywanyi njagala ompulirize bulungi. Nakyalo ono gw'olaba wano. Twakedde ku makya ne tutegeragana bulungi. Kakati mukwano. Ekyembadde nteesa Kagereke kiri nti onaatera okusumulukuka. Ate nga ssaawa zino mbadde siyitamu kasente bulungi. So nze mbadde nteesa nti siba kisoboka kativi kano ka flat tukatunde. Then kati akasente ke tujjayo okateke ku akawunti yo kabeere nga kakuyambako mu kaseera w'onaasumulukukira. Era ngenda kukusaba nti ogikuba ekifaananyi kese ogendeko mu mikwano gyo then nanga ate n'ensooka ngendeko wali wa Junior ndabo balinayo ku bantu balina. Then bayisawa nga 9-10 tube nga tukomawo tulabe buli omu kikyabajjeeyo. Nkale. Kakube tukatonde tulina kyakola. Mugenda okunoonya omuntu anaatuwa ssente mu TV. Yazze mu bibye na birala. Togula oswala gusajja gwe. Mazima namuno mulebe bakyakuba abakazi. Kula ozengeno singa wonositira wano. Munywanyi mbadde nkusaba. Omukazi osooka omwesonyiwa. Olinda obudde bukye ensonga tujja zimaliriza. Ekyo kye nasoose okukola naye ono gw'olaba omukyala saba ayogera obutonotono tasirika. Tegeera naye bwe ky'oba okola tomuddamu. Kale munywanyi tewali buzibu. Ne mazima ddala mukwano wayisa bubi. Kubyonna by'enkondo sazewo nsasule bw'eki ng'okimanyi ndi lubuto. Nakalema sirikako. Sijja kusirika okuleka ng'ono omusirwanzi guyiddewo n'enfuluma n'eŋŋendo okusinga wanansitira wano.